Nze kaye Wisdom tabani w'omulalo ndi singo tonda bakona mpete ndaba nempeta wonanda iko mu kanisa muzeeyo ndobira bazimba omutima wange onanonya Josu awa Wisdom no gomanye banga lyekwanidde omuntu oli myaka ku myaka ndi mukwano oyo muwala naye mama nega kati sina mpeta nange njagala okubaako kumpe alright lwaki nnemya abantu bannange sigana weyagale bannaye mwebale tuwagira abantu mwenna naddala ab'e Bulaaya mwebale muntu agamba n'ab'e Kampala Uganda ate ab'e Kampala mwebale nnyo ak'ensusu kwamuteekamu airtime ne munoonya Wisdom oli n'agamba njagala Wisdom kugula airtime n'akubira Faruku neyanza abantu bonna walino omukyalo omulala bamuyita oyo Richmond yakimala Richmond kati promoter wange mu UK Richmond agenda nakuteekamu akasimu n'owulya eddembe era kati weewuunya bano abantu b'ebula batujja kugana amasimu g'abantu akukubira Wisdom jjajjawo afudde Wisdom olumbe isima kyemwebazaako mu myaka gye yayiyayo obuntu ne banne buno obulaba buno kugoba taddoba mu Uganda omuntu akafuna kasola n'akakwata bwati n'okawajjajjawo mu kyalo taddamu gula mafuta abantu b'NRM ne waba ne ssente balina oba mizimu oba misambwa nange simanyi kati kulannama omulaba ozze mu mawulire obagambye nti nne ŋŋenda kugula obuntu mutwalo abaana nga bayisima abeeyiiya abakola ebyo ebintu n'abavubuka abalala ne baani be sitamanyi babukoze Nipo ky'okuwagira ab'NRM ntunguze obuntu mutwalo omaze byogera mu media tobukuze that is one kulannama I challenge you bw'oba obuntu osobola okugulayo n'obuwera ebitaano njagala nkulabe ng'oyisa abakulembeze baabo njagala kulannama alina ssente naye ekizibu kye yayingiramu omuzimu gw'ob'NRM tagaba azigabira mu kamera taddamu zigira kulannama I challenge you bwe kiba kisoboka wasuubiza wajja ku TV n'ojja mawulire n'ogamba oguze obuntu bubwo chase taddo out of Uganda bubwo mutwalo I challenge you kale oguleyo 12,000 kulannama oyo singa yali mama Fiina nga yakyogedde mama Fiina yandi bawereddewo ssente oyo mama Fiina ne kulannama wewanika ku bintu emizimu gikugenzeemu egy'abaNRM ogenda kati kukaddiwa otegedde kyenkugamba abantu nga kulannama bakoze bubi NRM wajja mawulire bwati n'agamba ngenda kukola kino kati muzeeye yandiwagidde abo abavubuka tabawa abamanyi kulannama yakikolako kumbe kulannama abadde akola mawulire kulannama I challenge you era bw'onooyita abavubuka abo abaakola obwo obuntu n'ogulayo 5 n'ogulayo oba 2 oba yina 2 olaba nze naye nsobola okugula 2 buno obuntu bwayisima bwawa bana abavubuka abavubuka bali eyo bayiyo manyi nze kati kankubulire omuvubuka ne waba wa people power n'ayiye ekintu nze nkyogerera kati abavubuka bayiya kano akantu nze kano akantu bangulirayo ne bagende wakulannama najja mu mawulire yisima omukolo bayita n'isima nga mugenyi omukulu ku mukolo gwakulannama n'ayimuka nga yisima mugenyi mukulu n'agamba nguze obuntu mutwalo n'akamu bwe kati akasasula kati kulannama tuyambe I challenge you era next week wegwako nga toyise baana bewagamba gulya buno buntu ngenda muyisa mbuyisa abantu nga bantu banonye NRM balinga bano bambuga nankani kwegamba kuddaawo bateekako keeping up appearance kakati olaba Museveni yandiguze buno obuntu katugalinga miliyoni bayisima bambi ne bagaggawalako n'abo abavubuka abaabukola abamanyi bakulannama bajja bugula mugaye kulannama kaguze omutwalo mbuyabagamba babuteekeko design ze babiteekayo kati ezo na ssente bayisima bateekako kulannama tabiraba kubanga abantu b'NRM addira ne kyolina ayagala kikuggweko yaabe bulungi otegedde kyekugamba kakati kulannama kyova olaba mama Fiina akyakukuba nnyo mama Fiina tasobola kwogera kintu n'atakikola mama Fiina oyo kyova olaba nze bamunnemesa mama Fiina nze nkwewuunya bamugamba ebigambo kaye Wisdom kino naye kakati mama Fiina oyo mulaba mama Fiina wadde bamunnemesa ne bagamba kaye Wisdom naye mama Fiina singa no era mbagamba mu bavubuka muge akagabira ludda wange ogenze mawulire n'ogamba abavubuka nti ogenda bagulako obwo kati wonnyimidde ab'NRM olwo abavubuka b'okukyalo bwe bajja obayambe ojja kuyita bannamawulire obyogere tojja kaluwaate akasente okatatuwako kati kulannama alinga ab'NRM abajja ewa Wisdom lwaki toyogera ku muzeeyi Wisdom lwaki toyogera ku MP batindye mbyogereko mumpaka ki
mwe mulowooza ffe twajja kusiba bugwa bwangatto nti tuboogereko nga mwe muli ku budget sijja byogere bye byekisibu. Lwaki bannayuganda baagala nnyo amataala? Anti kyekizibu kyabwe nti omuzimu gumu ogw'obakwata omuzimu gw'NRM guli gumu. Faruku ab'NRM bakulannama baagala nnyo bakolere naye osigale ng'oli mwavu kagamba let me tell you, buli muntu yali abaddeko omwavu naye bw'oyavuwala n'osigala ne mentality nti n'abalala balina kuyita mu struggle ze wayitamu then obaddevo otegeke kyenkugamba kati omuntu yenna waava mu Bayibuli erina kyeyogera ku bantu abo nti okuddira omwavu muwa obuyinza. Ebintu bibiri mu nsi by'otokolanga kwe kuddira omwavu n'omukopi mu bwongo n'omuwa obuyinza aba agenda babonyaabonya kubanga waaba mwavu nga si mukopi mu bwongo muba mugenda kuba bulungi kubanga Badawudi baali balunzi banti bwe bajja Isirayiri neeterera naye waliwo ate abalala abafuuka bakabaka Isirayiri neekaaba kati bakulannama tebalina kye bongera ku NRM. Waliwo abantu abatongera ku NRM be bakulannama bambuga baani abo bonna they are parasite kubanga omuntu ayita abavuuka be NRM n'akwata akantu bw'ati kaleti n'akakwata n'agamba naye kano ke NRM nte nguze mutwalo buli kamu bakammeka simaina kumanya nguze mutwalo kati kulannama abamubi nnyo okusinga n'abantu bataagala President Museveni abatannaba kubasasula baluwa tolaba nti bafuuse embuku ziruwa oyogera otya ku bantu ng'amawulire gali awo n'otobakubira nga tukyakwata simu kati kulannama weesoti actually kyobola abantu abamu bagamba kati kulannama olaba tosobodde ggula buno buntu kitegeeza tewenkanankana na koota ya Mama Fiina otulimbira na bwerere. Mama Fiina akusinga emisambwa n'emizimu agiita n'akola ebintu ne bijja ate n'agaba ne ku sente. Mama Fiina agaba sente okuba Mama Fiina yagenda Mama Fiina agabira abalokole n'agabira bannaddiini n'agenda wa Bugembe n'agabira kati gwe kulannama where are you ye NRM abantu abasinze okukolera obubi NRM be bantu abaagala okukozesa abavubuka naddala abavubuka be NRM ng'abavubuka be NRM basigale ng'abakopi baavu. Gwamanyika kati campaign zaali zigenda buli omu ali mukubira kale wisdom twogereko njogere ku mmwe inze n'oba ofotya ne wenzijja kale kankubule ne wenzijja mu Kampala Central yo bani esimbyewo we NRM I cannot isimate yafuna sente za buntu ziruwa yandibadde akyatambuza bigere asina wa musajja watu akole ki kati Isima omulaba lwokuba Isima abatya musajja mukulu abatya abaleni kati nze ebyo binkola ebyo kayisima abatya Isima babatya Isima yogera ku abakankana kulannama kati ekitegeeza kulannama we yes ate basuubiza ati byeku atoyita otyo omuntu nga ye mugenyi mukulu n'obagamba ngenda basupportinga ekyo kikulaga abantu be NRM actually kyobola bankuga they are users. Bobi Wine omulaba tebalina kye bayigidde ku Bobi Wine. Bobi Wine akwata olowooza lwakyavuka tebaggwayo basimanya ya Bobu Yanga simibitya lwaki bagwa Bobi Wine tabawa sente ne lwaki balemerayo kubanga Bobi Wine aliko opportunity gwomanyi be abapeople power bameka abansindika message nti thank you nebe NRM bameka gwomanyi nze byenyambye President Museveni baluwa nze akoze ate kati Mama Fiina mukubye gwomanyi Mama Fiina ajja mu kanisa z'abalokole n'awaayo sente. Mama Fiina yali agenda kumpa sente juzi ni walabe byagwawo otegedde era yannemesa yali we NRM olaba be NRM nanga be NRM muli bakopi ebitega bibajjudde biti kwegamba obwavu bwabaluma nnyo kankubuulireyo ekintu kimu obwavu bwaluma abantu abamu abe NRM nga bakulannama kwegamba kyovola tufunye obuzibu bwe bajja ne batutulako mu buyinza n'osanga minisita ng'obwavu bwamuluma nnyo bwe bwamuluma nnyo n'enkwa ne ziyingira mu nnyindo ne mu bwongo kwegamba abayagala naffe tuboneebone Bobi Wine alyokanga najja kati kicho magezi ki bano kuba kati bananyini buntu be bakomplain singa mbadde kulannama kye nandikoze obuteeswaza kimu nandiyisa abavubuka abo ne mbagamba mundeetereyo obuntu 10 ebyo 3 oba 5 oba 10 naye gwe toguzeeyo nakamu ng'ate abakozesa okujja mawulire abakulannama tebantwalira na budde mbamaze. Mama Fiina akyabakubira buli musamize yenna na mulogo Mama Fiina akyamukubira wala kugambe Mama Fiina ajja mu kanisa z'abalokole n'agenda mu basimiziki n'agendawo n'abawa ssente gwe waliwo yampita watanga kayensanisa okulaba ng'agenda kunjokya eyannemesa yaliwo NRM nange n'entambula kati kulannama alina kwesootinga abantu nga kulannama be basinze okuzza NRM emabega bajja kankubira oba oyagala kwesibako bomu
yitowe nale mu kumukologo ajja gamba ambazi ngenda bazimbira wano gorofa ngenda bagulira emmotoka ngenda baleta costa kubyonna wamala bisuubiza ne mukubenga lesimu ng'agikyusa President Museveni wakuwanga ekintu ng'olyawo mugabe muzeeyi nzirayo nakyo anti wakikuwa yaba amanyi nti no bali bagenda kikuwa mugabe muzeeyi kimpeerwa ano nga tonaweta ate oyogedde ate oyogeze bitya zaba abantu bantamaatama dda bakula nnama otherwise sagana bayisa munankani ekyovoola banze Faru nakugamba bwenzija ewantu nendabawa yeesimbyewo ng'oweenaale mu kidomola I can't bwe ngenda mu Wakiso manyi ono omusajja yansomesa accounts Joseph Mugagga kuba meya yeesimbye Wakiso oba wa gwenja okulonda bwe ngenda mu Kampala Central nze nga nsanga Muhammad Nsereko Kakonge ng'ondeetera baani ani yeesimbye kuba naka kuba Kampala Central bwe ngenda kuba Kampala ntikinga bwe nti Muhammad Nsereko nga sina na kye neebuuziza nako aliwa Chairman no ati kakati labayo Chairman Nyanzi nandi mutikinze nebyo na Chairman Nyanzi byandikoze Muhammad Nsereko abikola otegese kwamba nzo omuntu gwensolo okulonda mu Kampala Central wa Nup oyo mukazi oyo ani oyo muwakazi yes why not he's a lawyer he's a young girl yani amanya Shamimu Malende awagira Dr. Kalisa yatugamba toyo mukazi yasinze okuwagira charity yange tayogera ku bano be munyonyo oyo mukazi yesimbye ku Kampala Central wa movement Mugagga Muvundu kiti yali ayambe Malende yakajja omwana omuto ku university yasinze okwa Dr. Kalisa omugenzi yatugamba nga tugenze bya charity toyo mukazi yasinze atenga Kalisa wenaalem bakalisa benaalem ndi Musiramu no naye mpagira nyala anti nze sironda mu kopi kyovola nkugambye newe ngende ekyengera nja kulonda Walukagga newe ngenda ekakuuto nja genda nonyeze Geoffrey Lutaya akalulu mpayo walala weya ninja sisobola Kampala Central ate sibajja kundira ku oyo muwala oyo Malende yes why kakyali kazi wako kugundi otya kamiliyoni promote no by the way kakule kamiliyoni yayogera ekintu n'enkyewunya yali teke nnungi bamubuuza ku Elias Lukwago n'agamba Elias Lukwago amazzi gamulemye nze ngenda gajjawo let me tell you bakola kamiliyoni neeta ku basimu ebintu abitaddemu amalala loza bakyali ku byabuyimbi yagamba oyo manager we yali owe bidongo mukubira wisdom n'agira kamiliyoni oyo mulaba is the best contendant Elias Lukwago why kamiliyoni President Museveni n'atuyamba n'ayitamu wagenda President Museveni nga kamiliyoni meya ajja kulinya ku meza mugabe kukundi njagala kukola nguudo njagala kukola myala kamiliyoni cha ali violent wenare kamiliyoni nawe omumanyi gyagwa bagambye waluwoloza baki Bob Wine amumma kadi niwe mba Bob Wine sola kuwa kadi kamiliyoni tuveyo naye nze kati akaluka road mayor iwa Kampala to me I am yet to decide between Chameleon Katelias omuntu ngabo tunoka bono mumire kyakalu it's between Chameleon and Elias Lukwago yes it's between Chameleon and Elias Lukwago okay habala bonna nalabye nono munamawuli ali mu kutembeeta oba ali mbona yeze kubwa road mayor gende we gayo boyibiti gende wamweyo mu nsokolo obera road mayor we family okay twava wano ng'ogambye abantu Katumba simanyi baasasudde bannamawulire Katumba wange nozikiza project ze naye buchanna kyogera paka kati tolaba nti project nalaba ne kojja wange Gashumba nga avuddeyo Gashumba aveyo ku Katumba Gashumba ave kulinya lya Gashumba nga omulaba n'ekitiibwa Gashumba n'avayo ku no Gashumba sikulya kati Gashumba basobola mukanga kulwa business ze Gashumba kati kankubuulire Gashumba wali awasobola kwaki yakola nga takyagala ne bamukanga batya Gashumba oli wa Nuupu kati oba oli wa Nuupu kale Katumba mu endorsing kati kubanga talina kyakola bana abasajja bamanyi ba mafia n'agamba ye kinsazaaki project y'omusajja wagiye ye project lwansonga twagala akalwa akali fair let me tell you something kankwera ino singa nzire ndi president wa Uganda ku situation Bob Wine engeri gyandeegamu omanyi kye nandikoze akalunka babu there is no solution ku Bob Wine okay awuliriza there is no solution to Bob Wine kwata akalulu nze singa nze president but unfortunately city akalulu ka Bob Wine the only solution in kababu wemba president wa Uganda kicholowoza
ati kati wuliriza bwemba anti no abakulembeze basobola okukoppa kyeŋŋambe ne bakoppa nkugambye singa nze pulezidenti wa Uganda ku Bobi Wine amaanyi gaaliko akalulu nkabba okabba bubu kati nkola eki gwe omusajja agenze mu Balugwala akubye etteeka agenze mu Eastern akubye etteeka mu Western ewaffe abantu okubye bukubitiya gazi naye nga tannatuuka mu Central jukira kizibu okulya mu Bobi Wine mu Central ne wallahi akaluka Bobi Wine wallahi nze nemba president wa Uganda wetutuuse wano akaluka Bobi Wine the only solution nkabba nkabba ebyaddala nkugamba okakwatamu n'obagamba nkakwatamu nenkabba n'obagamba bantu mmwe mbabbi kwaka kati Bobi Wine togenda muyitamu wase azirabyeko ogenda musuubiza America azirabyeko international platform tugenda byogerako byonna ebyali wano agikusinza mpaayo omuntu weenaaleero ne waba foreign minister simanyi independent minister simanyi tulina baminister bangi toilet minister Kampala minister Biwempe minister Luweero bitya Kampala road minister bonna n'ogatta ojuka Sindi kye yagamba nti mugatte Wininwaji bitye bonna baddemi bagatte ntugende mu bato kati Bobi Wine n'ogatta baminister nga 10 bonna they all round up to one thing ogatta baminister betulina nga aga 5 they are equal to 1 otegereje ngambi Bobi Wine abakati bonna teri amusinza mawulire here and international kitegeezo yo musajja olina mubba bubu singa nze mbadde president wa Uganda Bobi Wine mubba bubi kaluzi kati gwosuubira ki ate kiruwa kumukuba mboko ate kati solution eriwa kakati aluku okumanya president batukola bubi tulina ba minister nga balimba president Museveni nenjogera ne bagamba nti ndi mulalu ani tenagamba Museveni nti yeye maanyi ga North ne waberawo n'omusajja eyaviirako okufiira kwa Kavuma simanyi Kawuma ayogera bwati n'amatama Wadri n'ava musajja yamutuleeta okuvuuka MP n'agenda mu anti eno diplomatic party eyamukisha muntu manyi kiyita diplomatic party erina kuba sina mu America oba mu Russia mbona bali bwe bati balina kuba oba mu Russia balya bonna balinganga abepena balinganga Prof Timbonyi bati kakati naye manyi reason jawadde Wadri okumanya banaye ba politician baba malayo oba kiki yagambye bati I called Bobi Wine and never replied me and I called Joseph Senyonyo and that time he never replied. What are you stupid? Ngaye yakuleeta mu parliament wandivuze mmotoka n'ogenda ewuwe ate sinotugamba tinagenda ewuwe n'atakola ki omanya abo bakoporate babalimba kati Wadri bamulimba nti Mugisha muntu w'amaanyi nnyo tobwetaaga Bobi Wine kati Bobi Wine amusimbyeko akaana kapya mbooko kalinga kashamimu Malende kapya kalinga kashamimu Malende otunulira Shamimu Malende ne wagamba nti Virgin okkiriza why omutunulira bwoti lawyer musiramu nnyo agaba yenna ali awo ayimirira bwati mu kooti atendidde ki leeta ba NRM lawyer baffe ne nupa gwotyanga ekibiina nga tekinewaza myaka egyo naye nga buli lawyer gwe baleeta kabiri kikicu asoza busaza kicu otegedde oddira ani Ausone Wamanga awuliriza laba Ausone Wamanga Medad Segona Shamimu Malende abalala bane amanya muwadanku nyingi kagamba ne muwadanku nyingi omuganda atasobola kwogera nnyo bulungi luzungu naye abanyeenya kakati ogenda okulaba mmwe mulesa abe let me tell you NRM we have a problem tetugaba sente kyovola n'emisango gyaffe tugiteeka mu balooya bwe bati okujjako nga gwa President Museveni bw'olaba bakakka baani bonna nga bazze naye gino emirala batusingirayo busingizi why we are users balamu we yakolera era ye waakolera atya nti akulaga nti akalu tugenda kukoleetamu baddami basatu n'amanya nti singa Mugisha muntu beegatta ne bagaa tukaveemu tunoonyeze Bobi Wine abaffe basigalamu kubanga president tayagala kalulu kubanga bonna abeesimbyewo bagenda kwogera ekigambo kimu nti batubbye tubeerayo ne bakatumba bajoga tebabbye otegedde bannansi oyo omukazi yali muzanyi wa katemba wano abantu bakimanyi where did she get the money nothing kyovola nagamba buli yenna yajja okwewandiisa ku olwo nga taze na lisiti ya banka yali akyabanja otegedde yali akyabanja nga tebannamusasula
Nenkugamba singa ali Bobi Wine nga yazze kwolo nga tasudde banka wallahi bantu badde bamugamba ogudde. Kakati now the thing is bakunganye naye lwakuba bakoze ensobi ne bateeka mu Mau. Mau nkugaye nagamba kungulu wa green munda wa yellow. Ate yabadde akubaganya olukiiko. Ate omanyi lwaki omubbi gwe muwa. Goloza mukisha muntu simu muwera ddala omubbi. Kubanga musolo muleke eno ng'ataddeko essimu nga bye mwogera bali babifuna. Kati mugamba omanyi ono omubbi gwe tuba tuweera ddala ali mu maaso naye waanaalikodinga. Kati ne bimulema. Kati nga olaba nga Bukenya kye yabakola bateesanga nga gundi amama Mbabazi ye chairman. Kumbe ye abalikodinga n'abalyamu kati bawadde Mau bwe bamanyidde ddala. Where did Mau get the money where? Mau gw'olabira ddala nga ne mbidde Masaka. Abe Masaka tebasobola kulekawo mpuuga ne bawambidde yagenze otuuka ku ground ombidde yavuma Bobi Wine. Ngengeri mbu gyali diplomati engeri gyayogera olunya Rwanda omanye Masaka ewaffe wali Abanyarwanda n'Abanyankole kolido bagiwamba. Yagenze otuuka ku ground nga ne bali Abanyarwanda n'Abanyankole bewaffe boogera kimu twakawera Bobi Wine. Bobi Wine ate otaba wa Nuupu tetukuwa bamuga what do you say about Bobi Wine ate Mau totuletera Mau yavuma Abaganda n'abamalayo n'abayita ebikonwa biki ebitya Mau kati ali mu kalulu ne vice president w'embidde bamuganye n'embidde n'amwegana wali okirabyeko Mbidde n'akuba Sama yakubye Sama nti Mbidde mukozi wa ssente yatandika zikola ng'ali ku Makerere mukozi wa ssente kyobola batwali ekkololo Museveni n'amuyita n'agamba this is a good DP tokitegedde gwe abo bonna beenaale mukungulu ba green kyobola Bobi Wine musajja mugezi nnyo tayagala bamalaya kuba bukubi one by one bonna eyo DP yajje mubega yonna yagikuba from Nkwaku man is the master Nkwaku is the master of failures in politics yamukuba n'amukuba Omukwaku simanyi Lubega Mukaku enkwa zonna zajjula ye kati yamukuba n'amukuba eri Bobi Wine omusanyisa kakati kino ekintu ekyokwegatta kisoboka tekisoboka lwa nsonga Mau tasobola Mau nga Museveni yamutaddewo tasobola Mau tasobola gwe bagaye Mau asobola okuwangula n'obwemupi tasobola ne mambuke waabwe Bobi Wine agenda muli akalulu ne Museveni agenda funayo waabwe mu constituency ya Mau Bobi Wine agenda musinga obululu kakati Museveni babbalamu baali bagezi baleetamu abantu kuba nange ne wemba bbalamu nkwata abantu the problem yange ne bbalamu nti project z'Abakatumba azihypinga nnyo ne ziba expensive otegedde kwegamba kituufu bbalamu kyakola n'abalya muze nti katuleete abantu bano mu kalulu baliwe beekyanga ne bakavaamu okimanyi nti no Bobi Wine baamukutte bali ne baga katuyimiriza okugira kwa Katumba n'asigala babadde bamukubye amazzi bamuyidde amazzi babadde bamukubye babadde bamukubye gye yabadde Katumba ne bannamawulire be naye kakati balamu kyaba abaze ng'obwenaalemu nga muntu wa strategist kiba kirungi problem yakyo sente zaakyo nti asobola okugamba Katumba yeetaaga biliyoni 10 ne Nancy biliyoni 10 n'olize biliyoni 3 tunaasigaza ki naye so singa agamba ki project ya Katumba omulaba oyo Katumba oluza bagenda muwaati era campaign olugwa okujjako mufunirayo omulimu gwa miliyoni egyo oba emitwalo 5 tiyeetaaga oyo atamanyi nakwana Katumba teyazikiza campaign bali bagambe tujje gye yagenze lwakwanga babiganya obbiraga ku mawulire babadde bamukubiddeyo bali balumba President Museveni oleeta Katumba bwe tebakirabyeko Museveni kye yabadde let me tell you abantu ku myaka 35 president nze bagamba n'abeenaale okunoonya akalu kulina kuba kwa magezi kyobola bakayi wisdom batulese kati ndi musanyufu boy babagoba lwa nsonga akalu Bobi Wine akatedde ku level y'abamanyi Bobi Wine watuuka mu kitundu arizoninga njagalo zeyo clip oba batulabazeyo clip zenalinga njogera nti tovuma Bobi Wine reason him nengamba ntu mwenda nengamba full figure ne wanavuma Bobi Wine nti naina pini matunti nalya muli wa bisiyaga ezo teke zovuma Bobi Wine nti muli wa bisiyaga wasivuma avuma da ashibaga katuna isima tezikyakola ufu kati ogambe isima muli wa bisiyaga ashibaga muli wa bisiyaga superstar muli wa bisiyaga mbune Bobi Wine muli wa bisiyaga kakati wasoyogera ku Kenzo kati wasobogerako wasoyogera ku basumba kati oli mulokole tokiwuli abe basumba bali babisiyaga lwaki tobogerako kati ezo nfu
no katika nkubuli people are yearning for change and they are so determined. Bob Wine ne waba muri wabisiyaga, they will follow him. Otegedde mu America abantu babadde betamiddwa Trump lwaki twech character. Trump nga byakola je biri ne character. Aba America, the foundation of American people, kubanga foundation yaabwe yali ya kirokole by mining nnyo character. Abazungu abo balaba tebagala baddugavu naye tebakiraga abasinga. Kati bw'okiraga n'ovuma abantu ovumya abaddugavu okoze ekye wagwakwata ku bubiina gwe Trump. Kati Trump kyovola mu America abantu bamumye nti ki ne bamumye one character nti baddira omuddugavu George bitya Floyd simen George Floyd zanalere gwe bamulinnya ku mutwe. What did you say as Trump? Biwagenda okwogera nga tebinyuma. Otegedde kati abantu ne bawa Biden oyo mulaba ayina ekirwadde yeerabira naye bakamuwadde lwaki? Kati mu Uganda okoseri example Bob Wine ne wanaaba muri wabisi yaganga kyomusibyeko manyi enfulupiga asobola okudda ekintu kikisibako ssebo no muyita muri wabisi yaga abantu tebazifaayo. Omuntu kyafaayo kimu nti wamukubye essasi mu campaign mu kwekala kasanga tabirimu bwagenda mu ddwaliro waliwo eddagala bw'alaba omubbi abbye biliyoni 10. Those are issues. Kaye nze nandirowoozezza nti singa abantu bano beegatta nga meeting weyabadde ne beegatta ndowooza kyandikoze gundi tekisoboka nkubuulya mazima trust me tekisoboka. Ate si muzeeyi ayitamu abo ababiri buli omu n'amuwa biliyoni 3 hasooka gundi mawu baamuwadda naye abanja mawu sente azijjewa naawe naye emmotoka ayina mpya ayina emmotoka atambula nazo nga 10 aliisa abantu. Where does he get the money? No. Omuntu aliko alaali kuwandigezisa Mugisha muntu. Problem ya Mugisha muntu wemupulaninga nti nomugenda kulumba Museveni asologa wandidduseewo naye bagenda kukuba abantu ekirala Bobi Wine ngabo otikidde nnyo bonna abali mu campaign anti gabayita amaanyi kujjako muzeeyi ndowooza muzeeyi gwatakwala katika nkubula ekintu kimu ebintu bya muzeeyi ojjukira nagamba nti obukulembeze is all about luck. Singa kisoboka NRM banditadde covid mu bantu singa kyali kisoboka sigaye nti bamutaddemu naye singa kyali kisoboka bandijjidde ennyonyi ne bafuya na covid-19 kubanga covid atukoledde muganda wange NRM akasajja k'ekiwatule ndowooza okalaba bulabi Magere butya Magere ow'ekiwatule mulala anti ow'ekiwatule oyo omanyi mwana ow'ekiwatule nze simanyi na mmere gy'alya naye kyembadde kugamba nti akasajja k'Emagere bw'oba oyagala kuwulira mu kalulukalu genda ku ground olaba mu kwepanka kw'olya maze n'afukamira ezo ssente ajja zifuna ow'ekiwatule kuba bo bamanyira kulya ssente za bwere na bubbi. Naye akasajja k'Emagere bw'oba oyagala okukawulira nti kakutta obutuuliro bwekati Bobi Wine akutta obutuuliro bwa buli muntu NRM n'abunyiga bwati otegedde genda ku ground wujja otegeera kaka nkubuulire gwe kyotomanyi okimanyi nti Bobi Wine buli district yonna gy'agenze tayiseeko mu sento ya district yeyo bamugaanyeeyo ayita labayo Bebekulu Kusaasira Isima bonna babeera mu sento. Bobi Wine bamugamba n'ayita mu byalo n'atuuka mu kisaawe ekyesudde mu district eyo naye abantu bakulaga bawuga batambula ne batuukayo. NRM ekiva mu kampu y'NRM nze njogera nabo baŋŋambye bwe bamugamba Bobi Wine alina amaanyi bwe bamugamba kuba bo bagamba nti Bebekulu eno yakoze ki yaleese abantu yabaleeta ng'omuyimbi. Kati bwe bamugamba nti Bobi Wine alina amaanyi mufuneeyo omuyimbi yenna mumuteeke kampeyini ya Nuupu atambule ne Nuupu nga Bobi Wine taliiwo mulyoke mutegeere bwe bagamba abakampu ya NRM. Omanyi Faluukwe waliwo ebintu emwe ng'osobola okutta show yaffe eno teweesiganga omuntu w'NRM ng'agambye ekigambo yenna kasita abeerawo NRM ne waba President Museveni bakola batya ayi asobola okugamba tugenda Mpigi kumba agambye ngenda Luweero ye koodi babeera mu Roger dat bayogerera mu koodi balina refusion buli ddakiika
kakati abenaale ate tebalina nsonyi n'okwekaza. Bobi Wine kwata buli muyimbi yenna amanyi nti wenaale obagatte bonna bagambe balumbe ekibuga. Buli eyeewulira nti muyimbi wenaale Bobi Wine abo buli eyeewulira nti muyimbi bwekwata ne waba Spice Dana agambe nti wenaale ne waba Cindy Shiba bonna bagatte olete n'ennyongeza z'abapcoming bonna obateeke mu kiseera eki. Bobi Wine ajogu kale kangambe bwe kwata abayimbi benaale bonna ne mukyala wa Bobi Wine ng'akyuse wenaale omugatte ku kampu yenaale. Bobi Wine asigala ogwo kale n'eddi mutwe nga bagamba mbiwulira nti eddi mutwe wenaale yenna naye mugabe muteeke eri okwate Bobi Wine asigale eno n'amuyambako General Secretary we ne Ssennyonyi ne Zaake basigale ye. Bobi Wine agenda baswaza nga yabaswaza embalala we yagamba nti nzija mbalala kola launch ya manifesto balowooza tasobola kufunayo munyankole n'ogwo. Kati kankubuulire Bobi Wine woba oyagala free game ajje Ruhama. Wali wagoberera okuziika kwa Dr. Kalisa? Olaba bonna abasinga okubeera awo banyankole be Ruhama. Bobi Wine walaba nti no yayogera nga tebaagala amale. Kati njagala nkubuulire Ruhama omanyi gwava. Bobi Wine asobola okujja Ruhama n'atuswaza. Why? Mwabenalembe muyina ababoogerera they are not reasoning. Bagaba t-shirt bazikanyuga tubalina kiboogera. Bobi Wine wajja mu kitundu n'akola statement. Muyina bakaye wisdom abasobola ogirefutinga eyo statement nga temulimba nga si bya kulimba bantu. Okimanyi nti nno nze Bobi Wine kankuwa example. Ne mmala ngenda ne Bobi Wine n'ayogera ku malwaliro nga mutali ddagala. Gwe tokimanyi nti amalwaliro agasinga gavumenti muli ddagala? Kati mu kifo ky'okulimba abantu b'omu kitundu ekyo oyogera amazima nti kituufu bannange temuli ddagala naye waliwo fulo y'eddagala batuukako ye problem tugenda kyusa. Mu campaign muno President Museveni singa ayina abamugamba amazima yandibadde aba drug authority yabagoba nga ayina bakyusizza nga buli ddwaliro lyonna lirimu eddagala nga bwe nasanyuse kati be bakubya amasasi bonna gavumenti egenda balabirira. Mwabadde muyingiddemu abantu abamu bagenda bagaba emitwalo 2 babbe Museveni n'akigaana bannanga abantu baagala okubba. Waliwo yazze mitwalo 2 buli gwe bakubye esasi ng'omanya kati baagala kukuula Museveni biliyoni ng'ezo kati n'akigwamu kubanga Museveni kati alaba bakaye abamugamba nti abo babbi n'agamba no stopping tugenda bajja janjaba tinooba weetaaga ekyuma mu kugulu instead of minister ogenda ng'agaba sente ajja hypinga ti abantu mutwalo bimwakubya amasasi kubanga abenaaleemu tebafaayo akalulu naye kaba kamenya Museveni bo kasita balya. Kati Museveni awulira bye ŋŋamba buli kintu kyenaaleemu ekikwatibwako ssente anti ekizibu kyobola abalina n'abapasita balina obbasabira buli lunaku leero n'enkya na luli lwa nsonga tebakyuka. Appetite yaabwe weba libido eri waggulu basobola okukwata akaana akato. Abantu benaaleemu balina libido basobola okukwata akaana akato n'embuzi n'endiga n'ente kasita obanga ekisolo kyonna kyefungula eno abantu benaaleemu basobola okukikwata buli ekikwatibwako nti kano naye gwotegete kyebugambe ku libido y'enaaleemu y'abantu benaaleemu ku ssente ne bweki buli kisolo kyonna ekirina nga tekirina mukira bweki nga kyefungula bwekyoba bayiika enduzi basobola okukikwata. That's how far they love money. Basobola n'okutta omuntu kati babadde bazze mulago nga ate bataddeko na masiki balese bannamawulire bagamba emitwalo 2 president naga mu stopping n'akigaana. I love kati o president yakistopinze gwe njagala ono mulala agaba 2 eri nawe yayipinga budget ne namba kati president yagambye ngenda ku bilinga biru eyo gye ngenda osasula ongambe kaye namutaddemu ekyuma nga ndaba wali medical gundi kati ekyo kizibu kubbiramu neba n'abakibiddemu bajja kubba kitono ddala ekyemitwalo 2. Tango Odoyi yagenze era bannange wowe oyagala ennyo ssente n'education yo becomes useless. Katango Odoyi oba professor we became so useless and became a puppet. Ze waliwo abantu aboogera nga I didn't expect an Easterner ku bantu ba Easterner we tubawo respect nga Tango Odoyi nga walaba mbuga tinaye simanyi nti mbuga asobola okwogera ekyo naye kubanga ekizibu kyabwe ssente. Tango Odoyi n'oba professor we yayimiridde naga I cannot allow Bobi Wine here naye nga emabega waliyo police as who
so koline ngazi hu bwafuna obwa-electoral commission bwenaremu bwaku authority over Uganda kana akaluka Bobi Wine kagenda kukunamya abantu abalokole basiraamu baani bannaddiini baprofesa bonna bagenda kukunama lwa nsonga tebafunangako opposition nga ya Bobi Wine bali bonna baali nga babalimba nga bali basente Bobi Wine ali kwalaali kyobola bamuvume ebisiyaga netunidde isima nga aga Bobi Wine timuli wa bisiyaga really nengamba bannayi nali oyo isima nali muwadde wa president bw'ababloga kakati mulumbu ye yabumuliddeko papa yabadde agamba si papa netangodo nga bagamba Bobi Wine tayingire si papa kiri bwesi si papa teyagambe nti tayingira oyo odongo bitya yeyagambye si papa yakoze bwati yagambye nze wanyingidde tololo Bobi Wine abantu bagenda gendayo si papa singa bamuwa budget nga tebamuba ssente wallahi si papa asobola okukunganyiza abavubuka bonna n'abakuba wali naye si papa gambye baddira Brand White ne bamukuba ku kyabavubuka si papa yalema bulemi kubanga naye ali lwaddiko kati ne bagala tebajja muwa ssente kati baagala si papa akozesa ezize kampeyini zigwe nga talina nagwabanja addidde ezize ataddemu nezino ze mwagala ow'abantu ataateekemu kati si papa talina budget ebyo tasobola bikola eyandibadde ako kati kankubule singa kana akalu kaalimu bala Brand White si papa bajjo full figure awunyongere wani mbuga talina kyakola mukifo kya mbuga ndeeta Brian Gundi Balamu nga balumba district pa district omanye eyo combination gwe abantu sebo abantu bakuuse tobitoleeta ati abo bagezaagezaako kati kankubule nze nkimanya abantu babuuse n'okusinga bw'okimanyi naye kati at least nogatako neisima okugaba obwo obuntu obwo obutaala ne bafunaafunayo kubanga kati waddira si papa pikica ye bwajja mu kitundu isimane full figure yakuba omudomo muganda wange bajjo ayingira ne bomwenge bonna n'abajjako gundi kati kitegeeza Bobi Wine agenda okujja nga bano mu bapakidde omwenge balamu aboogerera mu gundi okitegeera the combination ne mufunaafunayo ku bantu naye kati Bobi Wine akulaze ekibiina asobola okuŋŋaanya abantu nga tabawadde ssente bibo bye bayeteekamu ssente lwaki ebintu byenali mu bikoma nakasongola luweera awo tebiyigira Kampala anti kati wuliriza bagambye ne Luweero bikyakola omanyi te Luweero abantu beekalakasiza liye kankubule abantu b'e Luweero nga bababbyeko ettaka nga nange kennyini ndi mu misango gya ttaka gwolooza abantu basiru Luweero nalayo bookya ebintu neŋŋamba who knew nti Luweero mekka ye Luweero basobola okwe Bobi Wine alina mekka ye ye West Nile walabye ekyabaddeyo mwe Luweero bantu beekalakaasa papalala papa kubanga bakaye wisdom mubagobye teriyo weenaremu addira Bobi Wine kyayogedde nakistanding okuleetayo reasoning nakireasoninga balina bavumi. You cannot abuse Bobi Wine nti muli wabisiyaga. Bobi Wine alina omukazi mulungi muzibu mulungi. Bobi Wine mukazi w'okumanya amwaga, he was a virgin beautiful girl. She's that amumala alina abaana n'obo kale Bobi Wine waba muyita muli wabisiyaga njagala omuwe mwannyoko olabe Luweero baayekeze bayo anti abantu lwa nsonga Luweero buli muntu we Luweero akimanya abababbyeko ettaka nga woolaba nti ebusoga ebusoga nakunya bwe baddira abantu be bawa license tebaawa basoga bawako abantu nga 10 balina license the whole region of Busoga ne Kadaga talina license eyo kitegeeza abo abantu 10 omu akuŋŋaanya ebikajjo bya mayuge kati abo abantu 10 batuula mu ssaya ne bagamba tugenda kugula kilo siringi 2 kati gw'otambula n'ebikajjo buli wamu nga tolinawo obikola ki kati batono kiringa ab'amafuta baawano bonna bava mu famire ziri awo emibiri 3 kati bwe beogera otegedde kati abalina license b'oguza bo ne baguza kakiro obaguza kilo siringi 2 ne baguza kakira kilo 5,000 otegedde n'afiirwanga bufiirwa tosobola gaggawala kati abalimi ne bakola n'etteeka tokkirizibwa genda Kenya kutunda bikajjo ebyo mufiri economy bana basajja babbi bannange firi economy nze nasuubulako amakayabu nga ngatwala Kongo tosobola kuŋŋamba nti amakayabu gange nti ogagula ssente ngaguza abachina ku ssente entono ate oŋŋaano gatwala mu katale wensobola ogatunda bebo bamafia kati Bobi Wine wajja n'agamba mumpaaka nenfuuka president ezo endagaano n'ebya license ngenda bijjawo ng'osobola okwetundira ebikajjo w'oyagala teriyo musoga atasobola kuwulira ekyo
kati oyinayo NRM asobola okujja ne solution ku bigambo Bob Wine byaleese wallahi taliyo kyobola ne Kadaga mwali mukuba ali bwati azinze emikono kubanga mwaleeta ekintu kyammwe temwamuwa license Kadaga ali bwati aya basi okimanyi nti no Kadaga bamusimbyeko omuntu Salamu Musumba naye nga NRM bawa sente Salamu Musumba asule Kadaga kozanyisa mafialism eri wano kati Kadaga abiraba yasooka n'abakuba akaluka se era region etamuwa buli omu agimanyi Mambuka bamuwa Eastern bamuwa Central etamuwa ogitegedde yabakuba akalu kati badidde Musumba bamutaddeko NRM bamuwa sente kuba Kadaga NRM ogijjamu oba osiibudde either weziika oba wekola ki ati tebamwagala nga olaba Kaye Wisdom omanyi lwaki tebanjagala buli muntu yenna abuusa President 7 n'ayagala President 7 ebyalaali tebamwagala Kaye Wisdom bangambye nako babajje yangambye bani Kaye Wisdom twabaddeko eyo nga bakubuuza ne bagamba oli Kenya wafulumyemu mbundi Kenya naye segedde tugende ku rights ezabaddewo ez'okukwata soko kansooke ku kya Bebe Cool walabye Bebe Cool kyewandiise namulabye kati kankubuulira ekintu kimu Bebe Cool sigenda kuddamu muyita Bebe Cool mbulamu buno to me he will always be Bebe Fool. Why? That is bad. No, ati labayo kankubule linagamba nti wabawo munnakenya oba muzungu najje Uganda ngaze kupima stupidity busirwa abana Uganda totawana you do a case study you sample actually but it's sampling odira Bebe Cool and the likes of Mbuga oba maze okumanya obusirwa abana Uganda why tosobola kukola post nga weyise muhozi tikamu wa mujja nadya n'ekifaananyi ky'omukazi akutte mundu really Bebe Cool ebyo walabyeyo Munyankola ategera bikola mbuulirayo Omunyankole asobola okuwandiika ekyo Bebe Cool yawandiise soda asobola kiwandiika kuteesa Bebe Cool why because kati Bebe Cool engeri gye bamuwa omukuumi akutte mundu yaba amanyi mbu yatuuka babikolamu n'ensobi kyobola nagamba akaluuka naka Bob Wine nagambye kagenda kwanika amagezi g'abantu kadire ba professor bafuuke puppet ngo twanga odoyi kadire ba pastor basiriwale. Let me tell you Bebe Cool to me always be Bebe Fool. Bebe Fool, you a Bebe Fool. Lwansonga abantu nga Bebe Fool mulemesezza akaluuka President 7 omuntu asobola kusoma post ya Bebe Fool nawa Museveni akalulu abantu nga babakubidde abaana baabwe amasasi nga Bebe Fool awandiika titugenda Bebe Fool Bebe Fool abantu bafiiriddwa abaana baabwe wali ebwayise omusajja ataddewo kaddanga bwati nakuba mu katoogo amasasi abantu 600 Sekaayi waliwo omusajja bambi akuzizza obwana musajja mukulu alinga Isima alina obwana bwe 5 mukazi we yagenda dda ffe twamututte mu ddwaliro amasasi aga nga tabirinako ekyewuunyiza nga muwagizi we NRM babakubye amasasi Bebe Fool n'avaayo n'agamba nti wemukola bwe mutisugana you are Bebe Fool Bebe Fool Bebe Fool yakusiba and what for what omuyita Bebe Fool is Bebe Fool why tufiiriddwa mikwano gyaffe tufiiriddwa abaana Uganda tufiiriddwa abaani ng'okolezo post ezo post Bebe Fool ze yakoze kinese zeyongerako Museveni waliwo abantu abamu President Museveni nga weetaagwa either basaleko mitwe obagobe tobeesembereza one is Bebe Fool abantu bafiiriddwa nalabye omukazi tewalabye omukazi bamumenya amagulu tabiriiko Bebe Fool ng'awandiika because ali kwa rivalrism bali ku sente buli lunaku bafuna million 2.5 Bebe Fool nakola post bana Uganda tulimu nze omanya abantu nasombya abantu babadde bamukaaga nasombya abantu mukaaga paka emulago nze nabadde maze emyaka nga 15 sigenda mulago nagenzerwa abantu Wisdom tuyambe Wisdom awe bwayisaawo Bebe Fool nokola post tuli mu kunyiga biwundu tukola collateral damage tuwolereza kaluka President 7 Bebe Fool okola ogenda okwetonda nga damage ogikoze Bebe Cool yetonze eri public Bebe Fool
kankubuulire bw'obanga tolina byakwogera gonda olye gundi keki za mukazi wo bebe fuulu ate kiruwa anti kati aliwa kati wuliriza nkugambye soda asolo kiwandiika ekyo abantu bafudde kyobola newaza President Museveni yavuddeyo n'agamba tugenda bajjanjaba why President yategedde abantu be basinze okukuba amasasi tebabadde mu kwekalakaasa nina omuwala gwe nasanze ng'abachina bamukutte bamuleese emulago ne batugamba abachina nga bakaaba nti babadde batudde mu dduuka ne bagamba omuwala nti galawo n'ayimuka okuggala bamukubye amasasi kati omuchina ng'agamba omuchina omu ye yabadde agenda okuggalawo kitegeeza amasasi gandikubye ye naye nga bamuli bati bagamba what can we do nga bo balina sente zaabwe bebe fool ng'avaayo akola post kubanga bebe fool leka nkugambe kati kalica yawana eya Buganda taatawo waaba alina ettaka mu Buganda toli supposed kugenda nga mwebungulula kitammwe nga muzimbako ebyo biri mu balugwala bikolebwa basiru wuhawu nga kitawo weya yagula kuba ebyo babirimba mu basiru gwe Faluku yagala kuba musiru bagambye ettaka lyonna ery'ekiwaatu engera ogula ku ya kitaawo ebyo bikolebwa balugwala ebyokuddira omwana n'owebungulula kitaawo ng'akyali mulamu ebyo byabalugwala kalica y'abalugwala kalica y'Abaganda ku ttaka lya kitaawo temwebungululako muba muleeta bisiraani gwe bebe fuulu posti gye wakoze teyina kyeyongera ku President Museveni toddamu kukola ebyo ati wetonze ng'abantu bamaze kufa wagenza ogiwandiika nga tomanyi kyowandiika posta y'omusajja wakati wakisomero bitya yagambye ka video ako waliwo yakamusindikidde ng'abamutiisa ebyalimba okujjako nga yalidde emyenge gyasiibako ng'ate musiraamu ne ku mbizi bamukubira ddala wano ng'ali ku Nicodemus embizi amala okulya embizi n'ebyo emyenge bye abatakyategeera bebe fuulu va ku ssimu tuli mu kunoonya kalu ka muzeeyi ffe tukanoonya tetulina ssente gw'olina budget buli lunaku bakusasula $2.5 ffe tetulina wadde ennusu mbadde ne Kiwanda wali ku TV zammwe ne ŋŋamba Kiwanda ne mugala Kiwanda ffe twajja tunoonya bululu bwammwe ne muleme tusirwalirako abantu balowooza tulina ssente nkigambye minisita Kiwanda otegedde naye bebe fuulu akola posti abantu bafiiriddwa abantu mbw'ate nvayo ku apology wagenza ozikola lulinga tobadde what way are you thinking? Have you spent a year without playing sex nti kwegamba owulira oli bubi nnyo walunduze gwomanyi obululu awo wa President Museveni bwe twafiiriddwa babebe fuulu nga bawandiise posti ezo Abaganda nze bannaye Katikkiro vayo ku Baganda Abaganda mweswaziza mukyeswaza tukyagumiikiriza obusiru bwa mbuga bebe fuulu avuddeyo what's wrong with this Baganda Katikkiro tuyambe okebere embuga okebere bebe fuulu omusaayi obadde yaluyo Baganda because okutegeera ne civilization tubipimira ku Baganda kiriza obagaana newe mubulafuga emyaka 10 the intelligence thinking civilization is here kubanga wadde mufuze emyaka 4 wammwe waliyo ki era muri mu buyumba bwe butyo bebe fuulu mutakaluka muzeeyi gwe wasombye abantu bameka bakubya amasasi nze nasombye kugambye nabasombye bwayise ati agamba abana bekalakaasa listen to you are very stupid and dense. What do you mean by hooliganism? Okumanya oli bebe fuulu akaluka enare mukafiramu abantu 10 should we say nti n'abainare we are hooligans? Tokimanyi akaluka enare mu region emu twafiirwa abantu 10 kana akawano national wide twafiiriddwa simanya 3 kitegeeza woba ogamba nti nno ng'oba opima enare meba more hooligan and stupid than abafudde kubanga gwe mu region emu sina region mu region oba district 10 bafa bebe fuulu n'avaayo because is bebe fuulu n'akola post bebe fuulu tuli Museveni President Museveni nkusaba busabi abantu abamu basaleko emitwe bejjeeko tobeesembereza bebe fuulu no yali azimpaddeko bino ebikono byammwe byenare tebamala wemba katendo kankubule wemba mpulira njagala sente nsobola okukubira full figure n'azimpa
gwe mpampulira njagala ssente nsolo yenna gwe fulufiga omanyi bameka kaka nkulaga nti to me to go to Bebe Cool nsobola okugenda wa fulufiga otegedde kwegamba Bebe Cool tuveeyo Bebe Fool era abe kyaliwo adewe wegendeze you can become a fool Bebe Fool netukuyita isima fool ziruwa olaba ogoba abaana nga ba King Michael azze okugamba nti gwe King Michael yamugamba bwati listen to me obwana no Bebe Fool oyo King Michael ajja n'amugamba Bebe Fool tuyambe ove ku talk shows za politics tozisobola otuswaza kyali kibi bwojja n'ogamba wisdom va mu byeddiini ebyo buli oyogera otuswaza nkiwulira kwesibisobola nzo ngambe nzijenjogererawo Katonda President Museveni bino byenjogera nabyogera dda abasiru ne bajja ne babuza kati kankubulire kati ngwezera Balamu omulaba ne waba Balamu tasobola kuwa President Museveni magezi kwata Kyagulanyi ku magezi ga Balamu oba mabi Balamu tasobola kugamba President Museveni nti kwata Kyagulanyi why Balamu ku magezi ge waabala kyobola nkugambe Balamu oyo mulabirwa kwa ebintu bya hypinga sente Balamu ekintu kyakatumba baani kirungi ne hype ye kizibu nti yakiseera nnyo otegedde yi problem yange Balamu n'aba presidential advisor tasobola kugamba president nti kwata ani oyo Kyagulanyi why munaku bbiri zawakutte Kyagulanyi nali kirabangako nti international TV nga CNN Al Jazeera CBS bana baagaliye essimu zaabwe za WhatsApp bw'oba ne ka video sindika azirabye tekibangawo azirabye naye BBC yatuuseeko yes nze okulaba akagundi ke bakuyiddeo naye nga nze sirinayo ka video nakamu anti wuliriza kati kankubulire naye sirina akembawa nembagamba sirinawo nze bwe nafunye nze nabujja eri ate bwe bansindikidde aba BBC BBC nabagambye UK nabagambye nedda omuzungu yaŋŋambye wisdom see how what your government baŋŋambye wisdom see how your government is doing gwomanyi okwagira President Museveni risk gye tulimu bagaye tugenda kufiirwa wano mu Marwa tuli banyi ba Marwa otegere kyemba let me tell you omuntu yenna abalira President Museveni okukwata Bobi Wine is going to join Bebe Fool is going to be more fool than Bebe Fool because oba gwe mwesigwe oba bitya oba byasimwe biki Bebe ani Bobi Wine takyali mu level zo n'owoba gwe general captain bitya agamayinja you are nothing without a gun bagana bano genda bulaya kukyusa misayi togendayo ku musajja wange oyo musajja wange oyo nalabe bamutwalaganya ku Facebook let me tell you something kati kankubulire ekintu kimu gwe mundabayo oli muna mawulire ategeera okukwata Bobi Wine ennaku bbiri kyakoledde Bobi Wine oba thank you nga mu America akaluka wedde nga Abamerika banoonya mawulire babadde bali awo nga galibwa Bobi Wine nga buli TV ya America eraga Bobi Wine Museveni bamulaga nedda bamulaga ayimuka nga ayagala kugwa bibudde bibalaga abantu kyakoledde nnyo Bobi Wine kitegeeza yenna yakutte Bobi Wine is more fool tosobola kukwata Bobi Wine like that kiwandikoze omanyi kiwandikoze wandigambye Electoral Commission nti mwenna tubaweze musooke muyimirire mwetegeeze mwenna Electoral Commission yanga ngambye mwenna muyimirire otegedde kati kankweteeka endala kankuwe endala Bobi Wine yonna gye yabadde anoonyeza akalulu mu bantu abangi akyeni atuwe ennamba y'abantu abakwatiddwa COVID papalala akyeni aveeyo agambe eruuka yeki luuka district Bobi Wine gye yakubye olukuŋŋaana abantu 5 bakwatiddwa COVID na 10 bafudde nebali gye babadde ekotido do you think you people, let me tell you, do you think Ugandans are very stupid? Singa nabadde akyeni kye nandikoze nga bwe babikola nandireese ripooti nga kiri kye nagambye nti nze singa nali president wa Uganda the only solution nandibbye kaluka Bobi Wine singa nabadde akyeni
nandirese report n'emirambo gyonna egyeruuka neŋŋamba gyonna gyafudde covid kambwe naye lwakubanga tebalina babala ab'NRM baagala ba wisdom tuboogere tubabalire ku bwereere bulwakuba tetulina kuba na ssente stupid nandigambye akyeni n'amalwaliro ntandikira ku lyeyiganga nejjinja nga sinamukwata kati naye mbanga nembagamba amalwaliro gonna temufulumya emirambo buli gyafiiridde omuntu ogufulumya kati nenkwata Bobi Wine oba nenyimiriza okukola ki simukwata ngamba electoral commission tuyimiriza buli muntu yenna waliwo ekiguddewo nendeeta emirambo gyonna ate nengenda ngiziika ate ani anakebera covid gwaine neŋŋamba emirambo 10 gyonna givugidde covid otegedde abantu baddayo mu nnyumba kati ate wemmalaawo neŋŋamba awo keruuka neteekawo kafyu ng'etandika 6 ez'emisana okimanyi nti abantu ofunayo abakukkiriza baddayo abasinga bakkiriza ng'obalaza emirambo oddirawo n'ambulensi zonna ez'e Kampala nesandika okusomba buli mulambo gwonna oguli mu Jjinja Yiganga hospital bitya buli gumu mugusiba mbubeera ne mubuguyisa mu kyalo ab'ekyalo ate batya nnyo baga ne muziika emirambo 10 nga gyonna gya covid waliwo yaŋŋabe mu sensitization teyatuuka mu kitundu ati sente baazirya kuyagala nigwinagamba nti oyagala kubangolo sente baazirya katukole tutya kati electoral commission sensitization yayo sente baazirya bwemanyi abantu bano sente basobola okulya sente neza toilet Bobi Wine katonda mukwala sokolete reporting una bantu bakola strategy bakaye wisdom obaleete obagambe njagala kuyimiriza Bobi Wine what should I do nze newunya bano ba minister let me tell you I was one time invited by the principal of this nation nga bambuuza kino kiri west what should I do bakono isma mpulya nnyo nga gamba nali ne president mune tumala eddakiika 4 what did you do anti no siwakana president Museveni mumanyi osobola okwogera ne president nga akutunulidde bwati naye ng'omanyi kyalowooza konya ali mu Central Africa gundi ayagala sente bweziti ng'oyogera naye nga mind agenda okuvaawo nga agundi jangu kola boti nga obadde oyogera naye bwe wayogera naye kiki yakola ojja nakulaba nti sente ze yakusuubiza okukuwa tabijjukira lwa nsonga eddakiika 4 wamala nazo ye takola ki kakati nze kyenkugamba bambuuza ne tukola report n'agifuna n'asayininga full stop kitegeeza bye mwayogera ki buli muntu yenna Bobi Wine kati olaba kati kankubuuze ekirala oli senior reporter bw'olowooza famire eyafiiriddwa waliwo omukazi gwe nalabye yatumye omwana we wali omuleetera emmere kumpi bwati bamukubya amasasi bwati ng'aleeta emmere oyo omukazi asobola kuwa akalulu waliwo gwe nalabye omukazi nga weena ali mu Nyankole yakaabye amaziga ng'alina omwana ogwo gwe yazaala ogwo aba anyigira sayidi ki ekubye lwa nsonga singa ojja bwoti noonoonya abakoze akavuyo bayirawo kankubulire n'ekisembayo bonna abaatandise lwayito osobola okusanga nga tebabadde banu we are the master of violence enkubuulira gwe baani abavubuka be bakwata abavubuka balala bano abasajja bajja ne bambala t-shirt za nupu ne batandika ekintu kiwuke kiti nga beemanyi naye ne batulaga vidiyo baby glory baye yagikutte baŋŋambi babadde mmotoka ng'agamba maama we banna ngenda kufa nga sizadde nga sinazaala walabe omusajja bonna mwenna muva mu region emu yakoze bwati n'atunuza mu coach tower n'akuba amasasi eyo vidiyo teyatuuse ku bazungu olowooza ng'omuwala agamba maama ngenda kufa nga sinazaala omusajja n'akwata eke n'akuba mu coach tower ensebalaba naye munakimakayo wisdom ensebalaba bamukuba kuva luli ani bamukuba kuva Luweri gye bamumira kaadi kuva munyonyo kati kankubuulira ekintu kimu President Museveni watandikanga okwogerangako weegenderezanga newankubadde full figure alina weakness ze ezize kwa full figure is not good at making friends is good at creating enemies nga isimera wayogera ekituufu within and outside that is true era nsaba Alex amuhandolinga ekyo kubanga kakati ekyo simanyi wajja kikola waliwo wonyiza abantu abamu you have to have a team tulfiga ino okumanya nga wali jeno ti tiimu ye gyayina si Alex nuclear bokka no
bw'onyiiza kaye wisdom anyiiga newe mba sigambye nyiiga Full-Figure alina okukimanya era ekyo Isima mutuufu wabula Isima watabeeredde mutuufu kati Isima bamukozesa okuba Full-Figure naye tamanyi indirectly kati Isima ayina ogimanyi Isima bamukozesa okuba Full-Figure naye nga tamanyi kumufiirako boyo abe kati nze kankuli Isima nabadde na Isima kyali wange anti tamanyi mutandise nti ki Bw'osimanyi muli wa Bisiyaga asula mu kiyimba kya Nsereko simanyi yava e Bulaaya simanyi ekiyimba kya Nsereko naye ekiyumba kya Nsereko nakyo ekiyumba kya Nsereko nyumba oba si nyumba kati bw'oba Isima bakyasula mu kiyumba kya Nsereko kasita gwe oyina flat no problem is that a problem anti kati uliriza anti labayo anti akatugende ku kiri kye nagambye abantu abamu bakoyininga ebigambo kyobola yayogedde ku Bob Wine muri wa Bisiyaga you take it ekyakola. Let me tell you something. Isima alina okumanya nti bamukozesa okuba Full-Figure to the maximum. Ate abamukozesa baba beekwese singa nabadde Isima olukuba lwa Full-Figure olwasooka nali simuddamu Yuliro yakola. Nekati w'omuddamu emirundi nga 10 n'omuyita omutwe gwa yero kitegeeza bano basanyuka kubanga Full-Figure alina abalabe within sooka ove kuba outside kubanga aba outside era Full-Figure mugamba n'abe NRM abafaanana Full-Figure wadde oyagala NRM naye togenda to the extreme kyovola balumbye edduuka li awo balumbyewo amaduuka ameka kyogereko bayiwa balumbye edduuka lya Full-Figure naye nga waliwo amaduuka amala ge bataalumbye kitegeeza Full-Figure wadde ogamba nti abantu bakwagala lwiri Ize Stephen Wadande yabadde anvuga okuva ku Mutesa University n'asanga wali abavubuka nga beekalakaza n'atya nnyo abeera mukono n'ava mu motoka yadduke no navuga wisdom tugende nemugandeka wano navuddemu ababoda nga bali wano mulaalo mulaalo jantugende boda 3 gayi yanvuze boda 3 emmotoka asize wano nakisimya obukimi that's good amaka gange agamu gali Lubaga mu tawuni ku kkubo teri yagalumbye Full-Figure olina okwesortinga bw'oba olumba Bob Wine stop abusing Bob Wine because naye alina abantu kubanga n'abamu be mugamba ebyo mumanyi engeri gye mumuvamu nga bwe mwabba wali emagere waali omukulembeze w'abavubuka yayitawo owa movement tumanyi engeri gye yayitawo ebino biswaza waliwo omukwano gwange ankubidde n'aŋŋamba tuli abantu abo ba mu nnyumba emu tali nabo naye yaŋŋambye nti ba mu nnyumba emu anti ab'NRM tebaswala we baba tebaagala kaye wisdom baba tebaagala musango gwa ttaka gugwe baba baagala kukuba ove ku mulyo abantu b'NRM ekizibu kyabwe they don't have friends they have interest nti Full-Figure atuyisaawo wano kati Full-Figure ojja kusanga baagala mmukuba singa President Museveni ali akalulu tebaagala kuddamu alayi President Museveni nga bwe bakola kusaasira bakuba kusaasira kubanga tebamwagala kudda mu maaso ga president kati Isima bamukozesezza tabamanyi Isima yakava e Bulaaya tamanyi bantu b'NRM Full-Figure kyeyakoze kikyamu ekyakuvuma Isima ye kubanga Full-Figure tojjanga kwogera bigambo bitali bituufu naye ate tosobola muvuma kumulemezaamu naawe Isima nga wookikoze ku Full-Figure bajja kufunayo omuntu omulala nga tabe kyakwetaaga bakwetaaga after 5 years otegedde kye mugamba kakati Isima kikyalina okukola ekyo kimala sirika ekyo kimala Full-Figure mukazi wattu kati nze Full-Figure saamunyiigira mukazi wattu naye yeeyiya kubaawo kuba kati Full-Figure banaamugoba yasoma ki kye yasoma kyagenda okukola kyazzeemu okukola obutunda obuguza abantu bwe baba bakubidde fridge ne bamuba tobuula baffe tulina life after President Museveni nze tosobola kuŋŋamba president ng'akoze ekikyamu ne makyogerako actually nze ne mmala nvayo okuwagira brutality ya police gye yakoze ku Bob Wine I will be sick and damn I will be sick if I can support the brutality of this regime. I will be sick. I cannot support the brutality of this regime. Isima ng'omuntu omukulu agenda mu myaka oba emeka yesu kati nze badde nandirowoozezza yandyesonyiye Full-Figure paka Full-Figure yandiseemu n'amulumba that is 1 2 kati Isima yantegedde nti Full-Figure ebintu byayogera ebimu si bituufu
kati nga wagamba si bituufu omuntu akoyiringa ekigambo oli muli wa bisiyago oli muki ekintu ekyo ne kikula kati ne boodiringa nabo bagamba babirya nedda Isima kyemusaba akwanene ku muwala akwane nze senga wange yandetera omukazi omuwala nanga senga wange yandetera omuwala nangamba tavanga jane papula nga mukebezeza hepatitis sirimu bita nangamba nkuletedde omuwala njagala mwana senga wange nakaye yakwata nangamba njagala mwana kati Isima nze kyendowooza Isima si muzeeyi nti alabika Isima looks good very looking good good guy Isima kyemusaba ku level kajatuuseeko oyo kati nga Muhammad Nsereka ayina ebijuujulwawe bikyotala afune akaana kambooko ne waba atambula nako tafuna bano babbi bazaala toto baani naye Isima kati ku myaka gye no anti kati labayo anti ekizibu kati Isima yatuuse n'alaba ssente eza bebekulu gye bali kati bamugamba kuba gunda paka gunda naye muganda wange ekikazi ekyo kira kifulufiga kamuyite bwente nti ekikazi oba omukazi oyo omukazi ali blessed nkubuulira kimanyi oyo fulufiga ali blessed musobola mukuba n'omugunda ne wakeera ku makya President Museveni n'amuwa miliyoni 10 n'agamba mwana wange ng'olabye eryo edduuka oliraba lyayidde kati eyo kaputu waliwo abeenaalemu abamusindikidde era kati fulufiga yakubye bwati olaba yagambye mbwe edduuka muli abadde miliyoni 5.7 naye fulufiga nayo tulekeeko edduuka lirimu walagi n'amayirungi nakiriwo era lita miliyoni 5 kati fulufiga ali blessed ebyaddala nze kyengamba fulufiga ayiga okukolakona n'abantu abalala nga Isima kyagamba don't create more enemies nze ekinkubya bebekulu kubanga waliwo byakola ebyekisiru ebitufiiriza akalulu okimanyi nti fulufiga byagamba nti Bobi Wine muli wa bisiyaga tebitola kalulu babirekaawo naye kati actually eyo post singa fulufiga yagikoze oba bajjo twandigambye abagwe batyo ne bebefulu